anti yasooka n'akitegeera nti ali kubabanda ekyo bwe yakitegeera then netukola ki netutandika okuwatchinga space ye kubanga you can't battle with a real bad man kati nze ndi real bad man so kati lwasa ate abo basajja bana abayaaye okitegeera lyenya lyokozesa abasajja abaki ati nkubuulira anti mukwano bwoba muyaaye era oba muyaaye omusajja golabanga promotinga okwebaka ku baana b'obuwala ayigiriza abantu nti abo bobakakono n'oli kyakabi kakati ugongamba oti anti ansinga obukulu kati amyaka ayinza okuba nga nsinga nekyo kiri kyoganya nti ekola ki kati ate naye muwe ekitiibwa mu byakoze n'erinnya lyalina kubanga naye ebizimbe babitwala n'ekyemasaka bakiteloni zimu bakitwala lwaki loni obugagga tebutwala muntu mugulu kasita ategeddeko nti obugagga gye buli kati akakkanemu abeereko awo ate lwasa si musajja mwavu just buli obugagga obutiisa mpozi nga buta ate nezo abantu bazanya firimu asojja kujja wanaakulaga embu mwavu gavumenti yamukwatirwa ekisa simanya Museveni tubawulya bali mikwano gy'aba Museveni simanya banka zibasonyiwe kati ng'oluusi baagala sympathy eyo naye ng'omanyi kye batuulidde kati nga bw'onojja n'ogamba abantu bannange nsaba buyambi munyambe naye ng'oli mu balimba just oyagala bakuwa attention obeeko kyoyisaawo bannange ndi eno ninga ulimba yasabye abantu bamuyambeko bamusondere buli anakyali on'omuwaayo era mikwano gye bajja muyamba nze lwasa nsobola omusondera nga mulwadde nsobola omusondera nga yeetaaga bamukyusa omutima kuba njagala abeere nga mulamu be basajja balina otulabako nga tukola ki eggwanga nga tuli eringa emuyenye mu bbanga kubanga ate betusuubira okuddamu bafune ssente ate batuteekemu ssente wadde lwasa yagala okunsasula ssente zange ze nali mu banja empitirivu oba ekyo kyobba nti wanyiigamukko ezimu ku nsonga ate nga nze nnyiigira ki nze mudange temuli kunyiiga naye gwe oyagala kunziba nze nkusekerere nzirawo nti kama nnyo mpozi nga nkusekerera mannyo nga nseseemu sitaani nga bw'anaaseka kugamba zino enseke zigamba nti kaweddemu naye zino enseko nti ndi musanyufu enseke ziva ku mutima nsekerera omuntu yanziba ssente kitegeere abagala kusasula kakati byonna biri awo ate nze ndiringaniza Yesu yagamba Zakayo bayayana bikize mugagga kukyakula yamugamba leka naawe nze njagala yo atalina wadde ekikumi genda otunde byolina obigabira abaavu ojjongoberera onofuuka mukwano gwange era Zakayo n'agenda n'agabira abantu ebyavu najja okwekulaba ku Yesu nga tosobola mulaba ngoze ndi mugagga n'amatiribo nago ng'ovimba Yesu wali oyina kubanga byalaali kyova olabanga waalaali era bano abapasita bola abasaba abantu sente yosi Yesu oyo obulokole obuliwo ennaku zino obulokole bwa mwoyo bintu byakukkiriza byakunonya mafuta kufuuka kola legacy katonda n'akuwa omwoyo ng'ebintu ebikufulumamu biwonya abalwadde ebikufulumamu bizuukiza abafu ebikufulumamu bizzaamu abantu essuubi ebikufulumamu biwonya naye bino eby'abantu ebiriwo ennaku zino ebya comedy God is not like that katonda ali serious gwe tunja ebintu byeyakola bitwemina okuvumbula okumala God is so serious kati ffe tuli wano tuli mugira olaba osanga abantu beeyigiriza mbu bwe beegatta nga boli ali ku TV mbu beeyigiriza engeri gye beegatta bagiyigirizeko ne kumbwa ne ku nkoko ne ku kino zo baziyigiriza engeri gye beegatta kugamba abantu obudde babumala ku bintu ebitakola bagende bayigirizeko ku bintu ebitoogera bwe beegatta kwa byo tebyogera ndooza naye ffe aboogera onjigiriza otya mbu okwegatta nga eprogramu eri ku TV ng'ebintu bingi ebiruma eggwanga olina omusanga ate n'akuddako ate bafantagiza kinga gwe ku TV olaga amaanyi ga kisajja obulanga amawulire gali sponsored by amaanyi g'ekisajja kiteeza kati amaanyi g'ekisajja g'olanga bwe bamala okugakozesa bagamalire ku ki okitegeera bwe bakwata abaana oli nayagala abakazi 10 n'akola ki oyagala amaanyi g'ekisajja g'olanga abasajja bafune eddagala eryagwanga amaanyi g'ekisajja bwe bafuna amaanyi ago bagamalire ku ki ku nsolo ku ki okitegeera kyova olabanga beebaka kubawala n'alekaawo beebaka kubala n'alekaawo begega balwasa gega amazzi g'amagundi ge banywa nosanga tawummula nedda byebyo ebintu nga tawummula ng'alina gundi nze nagenda wano ettake lumu abaana abo ab'ettake baana mmwe bantwala downtown ne banfuna akantu kaalinga kati nze natuuka eyo ndimije ne baŋŋamba Rastan alabika ayagala kukola ki kati ne bantwala downtown ne bangulidde akantu kaalinga Red Bull nenkanywa kati ziba zituuka ssaawa nga nyeeza ekiro ndeba nanga abazungu batemu maama bali abazungu oba bajjawo nti kana akantu omuntu omusajja bw'akanywa alaluka ayinza abanga ensolo bannange nalaluka bannange neenenya bannange abaana b'ettake mwana kali akantu kalinga Red Bull kati kyekankola najja nako
nengamba netaga ndino nchegera kuchekankola najja nako kwegamba owe wanga ategeera amaanyi gaako wamalako kyettaki maama nyawe ne bannange ekyali awo ne bannange abazungu muli batemu bo bakeera kale munnange kuteekawo kati omuntu anywa akantu ako anaakola ddi byo byowulya nti omusajja yeetaaga abakazi 3 omulundi gumu maama nyabo kati ebintu ebyo kwegamba simanyi mwana firimu eyo teyeetaaga kuggwa firimu teyeetaaga kukuggwayo. Okay, today ku nsonga ya Rasa singa nagimalayo nyinza okufuuka ebimu ku byogerwako mu ggwanga lino nti bano abasajja nga amaanyi g'ekisajja kirwadde kizibu nnyo. Katonda okumanya yatya amaanyi g'ekisajja yagatondera muntu mulamba agakkakkanya muntu mulamba ate n'amutonda nga n'amuwa ekyenda nga kigumu nnyo kubanga alina okubanga bwe bulamu bwe kyonna Katonda yakola omukazi nga talina kyalina kukola kineki okujja kugina emirimu okubeera nga muyonjo emirimu definitely gino egyedda naye omulimu okuba nti feeding bakola kimusajja naye alina okubanga era omukazi n'oba nga togenze naye mu nsonga ezo anti amaka gaba gaweddewo kati Katonda yamutonderawo okubanga maama nnyabo ate Katonda n'akiraga omusajja olwokuba omusajja yakituninga kati amaanyi g'ekisajja gatabula omusajja amaanyi g'ekisajja mazibu nnyo nkugambye gamulalula n'alowooza nti asobola okukwasa abakazi 10 abamatize baleke singa Rasa kubira kusimu nagamba Bafana musanji wange nsabayo miliyoni nga 2 obeemu oba kale 5,000 galina wasikidde omusiko omujozi oba tomuwadde ekikulu Rasa mubanja sente zange nyingi ate n'ekirala Rasa mpozi omubanja meka sente nyingi miliyoni ziringa mu 15 kubanga ebivulu byali biwera ate anyway nzisaze nozisala naye nga era nazimulekera kuba kati ezo nazo nzibalira mu sente zigenda omuyamba kuba kati ne wazimpa kati era nzizabuza mu gundi ya Rwasa zimukwasaganya bubaka ki bw'omuwessawo eno because ayina amabanja ali bubi ebintu bye byonna banka ebitutte teyasiibye ekisibo kyamuyiseeko abantu nga bwe balina okuba era ekisibo kiba kyamuyiseeko n'atasobola ennaku 2 then naye teyeyagaliza kati ze namwagaliza atya nga teyeyagaliza ekisibo kizze ekyo ekisibo tosobola kivaamu n'osigala n'amabanja ekisibo kizze kikulemi nakyo siiba ekyo ekisibo ate ba Emma balina osiibira ddala kati ekisibo tekiriko musiraamu n'atali kuba kiri ekisibo kigasa kiyamba omuntu okufyuka omwoyo gwe okuzuukuka n'odda bujja era omwana w'Obuyisiraamu avuddeyo nga gwe olwavudde mu Isiraamu baakubenjuddewo sikaati baakoze eki oba ekisibo kyo kyawedde kitya gomanya ekisibo ku last weewonoona ekisibo ku last ennaku ezisembayo ng'ekisibo kinateggwako ezo ekisiibo ennaku 2 ezisembayo ekisibo kiggweko ekisibo nga kiweddeko omuntu ng'omaze osiiba mala ennaku 5 oba 4 osooke osetolinge oveemu ebbugumu ly'okusiiba oveemu guli omwoyo gw'obaddemu nti ugamba naye wano ojja kuleeta luli oluyima olwobadde nalwo mu kusiiba olowooze mbuno kati olowooze mbabadde nga abakutte emikono abantu babadde bwedda tebannazuukuka abantu badde tebannazuukuka kitegeeza baasuzze tebeebase enkuba akendeeza ebintu by'abakyala bakazi be bamusuula akendeeza ebintu ati abakyala bakolima mwana abakyala tomanyi gwe yita abantu kulumba ogambe nga basente abakaabya olwabona abayo omusajja abakazi be bagenda okujja bo balina feeling zaabwe zijja mangu n'akunyigira n'awulya nga atintima n'akolimirawo n'agamba nkukolima abakazi b'ennaku zinajja nga omusanze nkukolimidde tonjagala n'ogamba kati gwe byalavu tobimanyi biggwa bitya yabimanyi nakolimira kati okitegeera firimu ziri awo kati Rwasa yagenda n'abeera nnyo ku bakyala okitegeera nga jjukira buli mukyala g'ofuna abakyala Katonda abatonda kuweebwa kiri automatic muffe mukwane mmwe ekyobbawo abakazi kiri automatic muffe toyina bw'okyewala ate buli lwobaamu nekyogaba owulira ng'oyagala okigaba oba kiki kino ekituba mu ngalo kibula abazadde baffe abakazi batulira nagamba mukwano weekuume mutabani wange nyamba akasente kubanga kati ffe abasajja twagala omukazi osinga maama kubanga osobola okuwa omukazi ekintu nga maama tokimuwanga anti kyenkugamba kati kwegamba maama ensenyi zikwata maama olina omumwagala kubanga kyekyo lwaki wooli naye tuliwo ku kiriwo kati omutima gwo guliwa gusula wa maama wo tugende ku nsonga y'omwami waliwo omwami yavuddeyo
ali mu mbeera mbi bamuyita DR.PROPA ng'agamba gw'omu ku bantu abaamusuula yakuwa ssente ennyimba n'oziremera. Tereza emboozi mwana muwala. Mbu yakuwa ssente. Watwala ssente n'ennyimba n'oziremera DR.PROPA. Ensonga y'ogyogerako ki? Omanyi omuntu gweyagala nnyo ate kizibu omwagala kati nze ndi supporter ndi musajja muwagizi wa DR.PROPA. Nagenda okuddamu omulabwana waliwo yamuleeta n'agamba Bafana kenkuzudde kati bulijjo ate gwe gwenjagala kuba nakola akayimba ne saasaana ndagamba zibiki bwatyo kati nga simanyi nti ate nange ajja kutuuka agayimba namulaga ki amazi kubanga n'essaawa bwatyo bwe yaŋŋamba era n'akayimba n'akandaga nga vidiyo yagikola bw'omu naye bw'aba ali mu mbeera eyamutuusiza okwogera ekyo njagala mumugamba nti nno musajja omutukuze bw'okula teweerowooza ng'omwana omuto kati waliwo mikwano gyaffe ababadde nga bakwaniriza ennyo abakazi balowooza nti nno okitegeera kati otuuka nga liigi ey'okwaniriza kukola kibi kyekulabisa naye gwoba tokimanyi kati otuuka n'ojjukira nti ndi muyimbi nina okuyimba mu nsi tewali asuula muntu naye otuuka nga tokyaderivaringa okitegeera kati kibanga bonogamba nti nno banaye nze nfukamidde mu mpoba second chance kituufu of course esooka nalinje nze sikwinako buzibu kubanga kati wankuba obanga nti mumpe second chance nti wanvuma bw'oyimba birungi gwe jangu ngambe nti bannange nafunye obuzibu bwa banka yatutte ebintu byange bambadde nebuze ndi mu depression kola ki ekyo bitegerekeka ne bw'ogamba nti music akwetedde oba ki mpozi ng'omuyinvestinzeemu nnyo sente ogamba nti bannaye nkutte miliyoni zange 10 zitadde mu music akoze eki agaanye ate ffe naffe tuteeka muganange n'owo omuntu sente ffe tuwadde abantu sente n'omuwasereza vidiyo miliyoni 8 neyeebuzaabuza najja ne mukwata vidiyo n'omugamba vidiyo yange siba olina okuba ezo ne zifa notajja na mawuli egamba muki n'okwata omulala sente empitirivu ezigenda mu bintu bino naye tetutera kujjako abakawala kuba tuli bagumu nnyo oba kiki kwanze mmanyi obulamu bwe butyo birina okukola ki okubeera waliwo ebigaana nodda emabega n'ogamba ki ekyalitire kyenkola kino okugaana okitegeera kyabadde kiki noddayo kwaffe tulina abantu boyitako n'ogamba era omusajja ono avuze booda ebbanga kyovala bagiremeddeko nti abantu abamu bavuga booda ngeza ate ne baba n'ebiyisa ebibi n'omusanga ali ku booda naye ng'agenda wemula akola ki n'akwata emmotoka y'omuntu n'agikuba oluyi bababa n'akola kina kati ogenda okusanga bali nga bagamba bamukubye emmotoka agudde eri akoze eki kati nti ebintu ebityo nti ekintu ekituuseewo ekyolowooza kivuddewa kubanga katonda tatukira ku makya tuwa bizibu nze nabadde n'omwana omuto nagamba do you know that my grandma told me not to tell grandpa that this is that we did not do this nagamba but I did not tell grandpa it worked grandpa did not know anything kati oyo kitegeeza nayiga nti osobola olimba omuntu osobola okumpa n'omuntu kitegeeza oyo mwana abadde takimanyira yeewuunyiza nagamba that's how I got to know that you can okitegeera so kati abantu abasinga bwe bajja obulamu olusi kibanga bonolaba omukazi ng'omwegomba naye nga tomugamba kati abantu abasinga tuba mubulamu ng'olusi gwe mwennyini okoze setup oba olina ekintu kyo kyokoze ate nze by the way ebintu bya DR.PROPA nze mmanyi nti no DR.PROPA nze manyi ali mpozi olunaku lusobola okukyala omukwazi musajja gwe manyi alina abaana ne lunaku ziyali wano ngamba omwana wange avaayo ku ssomero njagala mulaba manyi mwana nkuziza omwana wange ali mu secondary ogamba kuziza omuwala mulaba kuba nti saagala na muwala wange agambe kiki nali ngenda wa luweero nakasongola ne muyitako wali nga kuba bbanga linakwataganyamu naye wano badde mugenda naye ku stage awo tuyimbe jinji eyo Masaka ne tugenda kati nali ngenda nakasongola ne mugamba tugende kati yalwawo okujja we nayino mupiikinga ne mmalayo nakasongola kati we yajja tukola collaboration ajja ngamba nze ngenda kukunyiga kuba mwe mamanyi omuntu watakuwaayo okola ki otuve mbine babimba omuntu atakuwaayo omaliriza oluyimba terukola ki teruggwa nzinalubeera business nga bya ddala kati najja nanyiga kati byanyiga yalina producer ye gwe yagamba nti ayagala amukole ki amukolere bamuyita Shidi Beats bwe yajja nga olwedde beemanyi Shidi Beats bwe yajja wano Shidi Beats ne bateesa ssente zakola ki zakolera kubanga ffe wano oluyimba tulukolera ssente nyingi zeze yakola ki yeze yasasula ffe bwe tusasula ssente za studio ezo zetusasulako producer akoze oluyimba lo ffe ssente zetusasula studio nyingi kati bwe yajja wano ne tuyita Shidi Beats ne bateesa ssente kati nga wamanyi nti oba omuntu aba depressed oba kubanga nze DR.PROPA badde ajja wano nga kala ali muziki gwakuba nga naye ali bulungi avuga motoka ki Legacy ng'avuga Legacy juzi wano ng'omwaka guggwako biri omwaka last year guno mwaka gutubadde 2023 wano
asembye okuva ngali mulegase najja wano n'afulume bweru obagula bia n'akomona abakazi because I don't go out here n'akomona abakazi n'akomona omukazi nga mweru atukula mukazi munyarwanda mulungi n'agamba my chick bichi ne bayingira mu studio nga recording n'abeereyo n'omukazi ne bagula bia waabwe nga banywa kakati omukazi omulwe yafuluma n'akomona omukazi omulala nga ina ne munyarwanda nga bonna balabika bulungi abakazi abakuze ne bajja nga basista abali mu studio kakati mu kugenda ndoza natuka nokuba nga agenda n'agenda nabo kakati bwe yagenda nabo enkeera omuvubuka yamuleeta bano baffe ku studio bamuyita flat iron nankolera ngamba bane rasta omanyi munnange DR.PROPA yavudawo n'agenda n'abakazi n'asula ku ddale n'azeeka wanda omanyi abakazi bamukoze kyo kimanyi mbuno sente zonna ziyabadde nazo eza property oba badde mu property oba badde mu ki nti omanyi sente zonna bazibbye bakutte ensawo ne badduka naye abakazi ti amasimu tegaliko babuze era yajja wano ng'ekyo kimusumbuwa muki omutwe ngagamba ne mugamba awukamu okati gobero tyana abanzi nali manyo bamanyi ngamba obanyonjulira nga abamanyi nti amwana nabasa anti ffe twalinga jjajjaffe nga tugamba nti gyogenda toyogedde lonofuna ebizibu lono tugamba kubanga bano betukubuuza ovaawa okitegeera betukubuuza batoyogera okitegeera nze namubuuza ne mugamba wana abakyana ngamba amayi chiki biki naye bwe bamubba lwe yandaga nti siba chiki banze siba nabajja nawali okitegeera okyegamba kati byebire ebintu byegamba betuinvestingamu obudde sometimes nebimaana nebitukola ki nebitomesa kati abantu bambe betusanga ne bayingira obulamu obalonze ku kkubo okuzze okoze eki kati nebitusumbuwa obulamu. We are not talking about kitogera ku kino bakujaji kati netugezaako okwanlighting okitegeera ebintu ebimu abantu babitegeere mu ngeri endala si mu ngeri emu gye babikola ki gye babiraba kati nti nze DR.PROPA omanyi ng'omuntu najja wano tugenda gundi omusajja apafumu tuyima emboozi zaffe tukoze eki kakati ningenda naye nemugamba wange ffe twakuyiseeko dde obudde bwakoze eki bwagenze tunakulaba amadda kati naffe netulwayo nnyo eyo netukola ki netutagenda naye kati mubiseera bino netutaddamu akweraba kati wano ne bankubira nga bane DR.PROPA ze wano ku studio nagamba njagala nnyimba zange alinga aliko ekintu ekitali kituufu ne mbagamba lwaki kati shidibit nankubira next day nangamba owange DR.PROPA bangambye yazzeeko yewuwa abaana bankubira nangamba nemugamba shidibit lwaki PROPA tomukola ennyimba nangamba PROPA natandika dde omukolera ennyimba ene wange ku studio era gwe manya ennyimba ze ndi muzikola ki ndi muzimala naye nemugamba nyamba ozimale nange mwennyini ngenda kukola ki ngenda at least kusasulako ennyimba 2 okitegeera nange nja kusasulako ennyimba 2 kwagamba monogamba nti ekyokuyimba nze kati ndi fan wa PROPA it is not nze sikiroza nti ye problem ya PROPA kuba kiwa kinayinza nokuba nga akikola just after attention kuba alina music ndoza gwalina okukola ki okuyisaawo oba okufulumya kati nze kyendaba kubanga ku magezi gemanyi DR.PROPA galina sikiwa DR.PROPA ayinza okutuuka ku eyo level kuba DR.PROPA manyi omuntu atya okuswala kubanga DR.PROPA muntu wabakyalo omuntu nga oba mukwani atya nnyo kamera kati goveta erine weerabisambu okitegeera nga toyina kubanga nawe nga mukazi abakazi musirikira bikizo omukazi okufaana gamba bamukutte n'abakazi bangi babakwata buli lunaku omuntu ogenze naye out n'akwata ebyaddala naye ngubadde teweeyagalidde n'okola kati ye mbugwe bwogenda mu kikola ky'omukwano n'akulaba ng'otaddemu obuyimba okola kiyalowooza mbu onyumirwa kumba oyagala ekyo kiggwe mangu okole ki era omutima gaagutta n'ogamba ono omuntu ebyo bijja kuba byampako ono kati abantu nga bo basanga omuwala ataddayo akwatagane naye kyeza bino byonna byabadde ayogera further oba emyaka egyo gyonna gye yayogera byadde byabulimba wakamulaba nze DR.PROPA nze gambe DR.PROPA nze gambe wano gusembye omulabanga ezo gundi zaalimu ezo nti sente zikoze eki lwensembye okuddamu omulamu mulabye ali mu misinde gyaki ng'ayimba sente abakazi ze bamubbako ze zamutabu kati nodda kati simanyi kino bwe kyavudde kubanga recent emisinde gya kabaka egibaddewo teginabuza na wiiki abaddewo n'okupafominga n'apafominga kati bwe yava ku misinde gya kabaka ekyo kyaliwo kiro kubanga nze webitakwataganira mpozi nga depression ogamba wange kanneeterewo wano essimu neekwata abantu mbalage bwe nkola ki kyendimu nera DR.PROPA si muntu ayinza okutuuka ku eyo level ekiyagambye kino talina wakusula mwabeerera ab'emikwano mwamulabanga ali ate nga nze wano yajjanga emmotoka nagipaaka nga wona nga nze ngenda situla nano ku studio emufalisi wegiri wali ruumu neyeebaka kati kyoga ayinza ngene emmotoka nagipaaka nga wano legacy emmotoka mpya oba bigundi bigi nayingira nemugamba mwana nze nange oluusi bweba binkubye nkoyo ndi mu studio nina ruumu yange egyempowamu wano nemugamba esunzo kiki oba okwoyo kola ki powaawo era nayebaka nankola nga nze nazo natandise ddala recording mwana gwe totuuka tovaayo wuwe nga tewali mbeera yonna beki naye
Nemulaba luli gamba nti mwana nakola olimba ne Bafana nengenda dufulumya maloboozi gokka. Sigenda dufulumya ate nga sound. Ate sikati kwagale nga simutega kama ne muntu nga tomutegedde oba nga tomutega noga akamulabe bulabi ngabo mu kuba naye muyimbi ate naye ayina ebigendererwa bye. Okay. Nga tumaliriza ekisembeyo ddala miliyoni 2 nezisoba zagamba ze yakuwa we yazikuwa, then is depression emuluma oba just ayina byayisaawo? Kyekiri kyegambye nti ennyimba ezo yasasula producer gwe bayita Shidi Beats n'amukolera n'ennyimba. Nkiwa waliwo ekitali kituufu between ye nani ne Shidi Beats. Nze nkubuulira I think waliwo ndoozi ekitali kituufu oba kubanga Shidi Beats yakola ngamba wange nze buli producer mukwano gwange kuba ennyimba zonna zolaba ze producer nze si producer omu yazikoze. Nze buli luyimba lwenkola luyina producer waalo buli luyimba lwange oluhiiti nze luyina producer waalo. Kati abo bonna mikwano gyange kati nze nina studio yange kati mukubira bukubizi ne mugamba wange nina client naye gwayinza omukolera kuba style yono omuntu gwamusobola kati najja kuba okimanyi bulungi oli wabasudde miliyoni mu kitundu studio nojjako eza producer okitegeera. That is it. So yayina studio yewe okitegeera era olwokuba yamutwala natandika mukolera ewuwe muyiye namujja eno mweno okitegeera wadde nti no already yali baali bakwataganako dda before nga tanaddamu kukola ki mwe mujja kumala manya ekituufu tetwetaga nnyo okwogera nako bye kwaze sinze sinavaayo kukaaba bannange naffe tulina ebizibu nze sinavaayo kukaaba. Nze nenkugamba ebizibu byange oyinza n'okukaaba ggwe naye nze siyagala kwerabisa nze nange nze era Mukama mwebazi yansosa mu church nentegeera ensi bwetambula nentegeera nti ensi erimu obiwanvu n'ebikko. Okay, agambye abayimbi nti mukolerere future zammwe mu maaso biye kyejjusa sente yazimalanga nnyo mu mwenge n'okudigida ne bamami n'aba advice ezo sente ezokuba zimali omwenge. Nze gambye for recent nandaga amakage nti gali wali kyanja okucakala kubawo buli omu acakala okitegeerera abantu banyumirwa naye si muntu. Nze gambye abadde ne legacy omuntu apangisa office ku kizimbe kya gundi okitegeera mpozi agambe nti noba nali newola sente nensingayo ebintu byange byennina ne babitwala. Ekyo kiri understandable kuba kisobola okwapenga mu lunaku luki. Yes, ekyo kiri understandable kuba kisobola okwapenga iyo kisobola okuleeta depression nobanga tokyayina wadde ki. Naye nga te DR.PROPA tayina muyimbi. DR.PROPA tayina muyimbi gwasobola kukubira n'atamuwa matu. DR.PROPA nakweraga nze DR.PROPA njagala kwogerako naawe nje nkoze ekivulu kyange Masaka njagala kunnyimbirako ekyo najja ngagamba abayimbi nenkola ekivulu ne bagana okunyimbirako kubanga abayimbi nabo bonna bali mitawaana. Omuyimbi kyajja okuyamweza n'ogamba oba nkudaalidde okitegeera kuba abayimbi bonna bali mbizibu govanga okubeera nga ne Kenzo gwe mulaba noga nti akuba international ali wano naye ageza kulaba nga agamba nnoonya bwenfuna akasente okitegeera kitegeeza abantu bali bubi. Kati gwe bw'oba okaaba tolowooza nti gwe bwekkakola ki n'abasinga bagumu bugumu okitegeera. So kati mu mbeera eno nze ngamba nti tulina okukwataganya wamu ebigambo ebigumya omutima gw'omuntu ng'ali mu bizibu biveeyo n'abalina obusobozi obuyamba omuntu nabo bakole ki baviireyo ddala kubanga abantu balina obusobozi ddala kubanga ono muyimbi wa ggwanga. Bw'aba avuddeyo n'asaba obuyambi buli muntu yenna yeetaaga obuyambi okitegeera buli muntu yenna Katonda Mutonda yeetaaga obuyambi. So buli omu alina oba obuzibu ku propa oba kiki ebyo byabwe ze propa simuyinaako obuzibu. Yes yoba ate olwaki nze DR.PROPA yansooka okuyimba. Nze nalabiranga kuba DR.PROPA okuyimba kati nze nasuula dikali ya DR.PROPA. Nze wuliriza nze naliko mu bandi gye bayita comprehensive. Waliwo omusajja nanyini comprehensive bandi yaleeta yakola bandi bagiyita comprehensive nge enateete eyo bandi yali y'amaanyi. Buli muntu yenna eyalabako ku time yeyo bandi nkiwanjulira. Oyo omusajja yatuuka bandi yeyitandika okutambula ngeri omusajja ng'alina ebyuma babitikka ku fuso nga 2 ng'alina fuso endala etwala stage nga fuso ziyinza okujja nga 5 nga zirese ebyuma nga zize ku kyalo mugeza kumwigenda kuyimbira abantu nga 1500 naye ng'ali mu kuinvestinga mu kye bayita ati wa Uganda nga omusajja nakola bandi ffe batuyita tujje tuyimbe nange bampita buyisi ne bagamba jangu waliwo bandi twagisanga ba DR.PROPA be bagikulira nga be bakulu babayimbi abalimu ne tugenda okubanga ebivulu ere batwala mu byalo kuba ebivulu era nga ba DR.PROPA be baggala ebivulu nga ffe DR.PROPA yali amanyina okummanya kubanga abo banjukira girlfriend gwe nali ngenda okukwana kawo
yeyangamba oli mukwano gwa proper atenze Dr. Proper muntu wange oba kikugamba okitegera kugamba nga tewali ngeri yonna gye nkola ki kati bwe mu biseera ebyo nga muntu akabyo oba atawo nempulya nti nayagalana ne nanyini comprehensive oba kyekya omusajja n'ebintu ebyo n'abivaako bwe yategera nti bwe yategera nti Proper ayagala mukyala we kubanga ndoza byebyaleetya bandi omusajja baba naggwamu amaanyi bya bandi n'abivaako kati nti waliwo ebintu ebimu nga teweetaaga nnyo kujja wano ogambe mbu Bafana mbuno bikinza ojja nosula nyimba naye nga ne tutakwatagana n'ogenda ne producer you talk to me ati talk to the producer you like as in producer kubera gamba ono guys tegera kyangamba ati kubera kugamba you nyini you're confusing yourself okitegera sente ze waleeta that is very small money okitegera compared ku kyoyagala even ebisinga tuli mu bikola because we love you because we kati nze Dr. Proper yanso okukimba kati ngamba kyamo Thank you.